Happy New Year. Kwaniriza bannaye wale kuba mulabi mulungi owa Fik Media. Tutambudde naawe omwaka 2025 gwonna. Ekyamazima bw'ogamba nti Fik Media ogirabe naye tofunyeemu ojja kuba olimba. Abantu mbanoonyezza omwami ono omulabye. Ate era mukomezzaawo ne ku mulundi guno. So subscribe, like, comment, share, nyiga akade ako kakuwa notifications buli programs zino bwe ziba zigendayo. Option ya all jobo choosinga ate nyiga akagamba ako join osasulayo akasente katini osobole okufuna packs ezindala abalala ze batafuna ate buli lw'ono commentinga ojja kukomentinga nga ne badge yo kweri baba ofuuka member ofuna badge kati buli lw'okomentinga okomentinga ne badge yo so outshininga oba wanjawulo kuba member abalala oba ku bantu abalala ababa commentinga kuwaako nonze Fik gwendi naye ye vis promotions twasemba okubeera wano nga agambye nti ngakkiriza nti kaadi tebaagimuwa era nakkiriza nti ekintu kati agenda kuddayo akikwasaganyize naddala mu music oba oli awo n'okutegeka ebivulu bye nga bulijjo simanyi kati kyoliko ssebo oba okyali mu by'obufuzi. Ensonga twazitandika dda mbivulu twaddayo dda nakkiriza nti ekyobufuzi kyagaana tekyagaana wabula kaadi tebaagikuma twakkiriziganya n'ekibiina kye kyasalawo ne tuteesa kusinga amaanyi n'omulekera n'otajjanga independent ground tewaliiko n'ebibuuzo byakulema okuddamu yo tuveeyo buuza kuba tulaba obeeyanjulire waliwo omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba. Abatulaba ku Fik Media mbabuuzaako nti mwasibye mutya mujje baleko gye mutuusizaako emirimu amanya n'eddoboozi nze Vice Promotions ate nga eyali yeesimbyewo ku kifo ky'obwa meeya Bukoma Nsimbi Town Council ne bibaawunsingamu ne tuwa pata ekitiibwa ne tubireka so kati twaddayo mu mirimu gyaffe tutegeka ebivulu n'emirimu gyaffe emirala. Esebo kakati bebe ku list yo yamaze dda okufuluma abagirabye mwagirabye abayimbi abataliiko nammwe mukole ezammwe mweteekeko naye kye nasinza okulaba number 1 yeetaddeko Break the Chains album yeetaddeko nga namba emu naye ekyamazima siina luyimba lwe mmanyi ku album eyo eya Break the Chains munansonyiwa bwe mba mbadde sigoberera nnyo naddala ebya music akalulu nange kabadde kampuuba naye abamu abayimbi nabalabyeko Kapeke namulabye Alien Skin namulabye Anko Chumi namulabye ku list kwe muli ne collabo yange gye mbadde nsinga okwagala ennyo See You Tonight nayo nagirabyeko among the best collabos Cindy nga featuring Omega 256. What is your take on this list? List ya Bebe Cool era ndowooza ye nga ye mugikola yagikoze nga ye era newe yabadde agikola ng'agifulumya yagambye ye nga ye ndowooza ye nga ye bw'alowooza lwakuba nti abantu abamu bakitutte personal era gwataataddemu kyamunyiiziza ensonga lwaki walabye abayimbi bangi nga bavuddeyo nga banyiiga lwaki abanyiigira ku opinion y'omuntu ate kyanneewuunyisizza n'okuba nga abantu abamu be tubadde tulabanga abalowooza ennyo nga tebayinza kuddawo kayukira ku lisiti ya Bebe Cool kutabuka tyateze muyimbi wange teyandibadde ku lisiti taliiko ku lisiti eno kale abantu be nabadde nsuubira nti tebasobola kuvaayo kusitula maloboozi oba kwekalakaasa olw'okuba Bebe Cool tabatadde ku lisiti yaabwe abantu abo mbeewuunyiza nnyo kuba nalabyeko manager Beta manager wa Kenzo ng'avuddeyo ng'afulumya ebigambo ebikaawu ng'abiddiza tabeera ku list olw'omuyimbi lwe omuyimbi we obutamuteeka ku lisiti ng'avuddeyo awanda omuliro ng'addiza Bebe Cool bayirayo gwe mulundi gwange ogusoose okulaba manager Beta nga avaamu ebigambo kale obusungu ng'abyogeza busungu nabadde addalaba nti omuyimbi we akoze nnyo alina hiiti ye kati ennaku zino ensonga yoweeri ensonga yoweeri luyimba lulungi naye zino ennyimba tebaziserekitingidde mu byabufuzi kuba abantu bangi balina ennyimba olutwalanga olwo ebyobufuzi anti lwa byabufuzi kubanga n'essaha alina ennyimba z'ebyobufuzi naye nga tuzze mazima matuufu omuyimbi eyandibadde nnamba emu ayimbye guno omwaka akubye endongo ndowooza King Saha eyo ndowooza yo opinion no so opinion yange era ndowooza ne Bete kyabadde kimukayanya kugaa nti owaayo omuyimbi waffe ow'NRM ayinza atya okuba nga tali ku lisiti ya muyimbi w'NRM
tokivuga ng'okireetamu politics wabula twogere music kati ye beta ensonga ze okusinga yabadde azitunulidde musicale oba byabaddemu ebyobufuzi. Kenzo yayimba era alina oluyimba olw'amaanyi guno omwaka 2025 lweyakuba nkulowoozaako luyimba lunene n'abayimbi bangi bayimbye ennyimba ennene ezimusinga. Kati bw'oleeta Kingisa guno omwaka abadde ne hit song ndowooza nga 4. Akamwanyi nako kaaguno ate akamwanyi tokabala alina TikTok live owuliriza. Aina luno luyimba lwe yayimba ne Gloria Buji nalo luyimba lulungi nalo lwakubye. Aina nyimba ndowooza nga 4 ezakubye guno omwaka. Ndowooza Bebe Cool singa lisiti eyo yagikoze mbutuufu bwamu mu mazima amatuufu. Kingisa ye yandibadde nnamba emu. Ye n'abeera nnamba mmeka? Ni Bebe yayimbye eki guno omwaka. Aina oluyimba ndowooza lwe yayimba ne nze lwe mmanyize lwe yayimba ne Gundi ne Joshua Baraka ate nalwo terwatambula. Baraka namulayo yadde ku nnamba 2. Joshua Baraka alina oluyimba olw'amaanyi guno omwaka Longo Press luyimba lw'amaanyi nyera lwakubye. Ndowooza omwaka 2025 lwe lusinga views ku YouTube. Tewali muyimbi yakubye luyimba nga lwatambula ng'olwa Joshua Baraka. Luyina views 1,18,000,000 oluyimba lwa Joshua Baraka. Ndowooza ze zimu ku nnyimba ezisinze, actually si ze zimu ku zisinze wabula lwe luyimba olusinze okuba omwaka 2025. So gwe n'ofundikira nga Bebe Cool list ogikubyemu ebituli. Bebe Cool list yakoze tebiri. Anze sijikuba mu bituli kire oli opinion ye yawadde opinion ye. Tokkiriziganya nayo era gy'oli mu kudiscussing essaawa. Sinze sikkiriziganya nayo naye ate ye nga ye simuwakanya ndowooza ye kuba ye naye bw'atyo bw'alaba kuba naawe oba olaba nga teyakutaddeko osobola ovaayo n'okola lisiti eyiyo gwe naawe n'okola selection eyiyo nga bw'ogyagala. So kati abayimbi saagala mukyakyale mudawo munyigire Bebe yakoze lisiti nga ye kuba ye nga ye bwe tudda mazima amatuufu ne ku lisiti eyo yennyini ye kennyini yabadde tasaana na kubeerako. Ye kennyini yabadde tasaana kubeerako. Talina kyayimbye. Talina kyayimbye. Abadde mu campaigns za unstoppable. Kuba kati bw'ogamba nti bw'oba okoze lisiti eyo ng'ogitadde mazima matuufu n'otateekako oluyimba lwa Kenzo nkulowoozaako owuliriza n'otateekako TikTok life oluyimba lwa Saha olimba yeba lisiti kyeyo gy'oba okoze. Kati gwe nnyimba ki z'olaba ezaabuzeeko endalalala abayimbi kyabalala abakoze bolaba nga yandibadde abateeka ku mwanjo? Nandolaavu ayinayo? Nandolaavu tayina. Ennyimba abayimbi abakubye guno omwaka 2025 nalabyeko aba upcoming bagambye nti ba rising stars aba shinings kwawaddeko anko 10 gw'okutte gobba tasaana kubeerako wadde n'akamu. Spice Diana ayina oluyimba 2025 talina luyimba. Spice Diana talina luyimba. Stock empya nno kati kakolera ddala bulungi. Stock empya terunnabakuba alufulumiza omwaka guggwako ate wadde alufulumiza omwaka guggwako ate era nalwo terutambudde. Tracy Melon ayimbye bulungi ne tali mu basinga abadde muyimbi mulungi ne tali abazze nga bakoze bulungi. Abayimbi abakoze obulungi guno omwaka 2025 Kingisa namba 1 Kapeke namba 2 Shiba namba 3 Shiba kubanga Shiba toyinza muzza bbali azenga omwaka gutambula wesibadde aze nakuba ennyimba ndowooza almost ennyimba 3 zonda nnyimba za maanyi. Shiba toyinza mujja ku lisiti eyo. Sindi ndowooza balina oluyimba lumu n'Omega ayina kati lwayina ne Bruno K ne Lufu terulina we lwatambudde Lufu oluyimba nga kati lutambulira ddala ku TikTok oslidinga bwoti challenge ku challenge n'essiku z'abalala luyina challenge mmeka baluyita batya kola okunoonyereza baluyita batya nerabidde title yalo naye nga lulungi naawe nga tomanyi luyimba lwe yayimbye gwe lwowaana nkyayongera odwetegere bebe lisiti ye temugiteekako nnyo birowoozo ate era tebalumya mitwe kubanga oyo bebe bw'atyo ye akola ye byalaba kyova olaba nti olumu bebe ne lisiti eyo gy'atera okukola emuyambako kuba ye kye yabadde ayagala kati yakifunye yabadde ayagala abeereko mu mawulire ayogerweko obudde mawulire agabaddemu abadde alina mawulire kyagamwogerako okujjako okulwana entalo so kati
ekyo kyamukoledde yabadde kyabadde anoonya yakifunye abadde ayagala tokability ya kirisiti kye yakoze so yagifunye kyamwe abakayana lwaki temukola lisiti ezammwe nze sikayana kubanga oli yakoze opinion ye nga ye okitegeera opinion ye nga ye ne lwakuba mukola opinion ye yagireeteddemu engeri y'okujereegerera okitegeera ekitandibadde kirungi gwe kola lisiti yo nga gwe nze neewunyiza nnyo manager beta nabadde simusuubira kwanukula bintu ng'ebyo kubanga ng'oli muntu wa mazima nze siri wenaale mumanyi newe tudda mu music nga twogera ku music emu ebeera emu Kenzo alina oluyimba oluzito nkulowoozaako kiriza gaana oba omwagala oba tomwagala oluyimba lw'amaanyi kiriza gaana Alien Skin oluyimba ze zimu ku nnyimba ennene ezaguno omwaka 2025 kati temensingo yo kapeke awuliriza Alien Skin yaleta omwana omupya Sandra Nax yaleta oluyimba olupya alina oluyimba olupya ne Sandra Nax lweyakuba ne Sandra Nax omwaka oguwedde 2025 tulina okumwebaza okuleeta omuyimbi omupya ate n'akwatirawo Sandra Nax kayeka alina abayimbi be yaleta King Saha ono omuwala ani ono gwe yaleese waliwo akalalalaawo Wini wa mami gwaleeta ennaku zino gwasinga opushinga Wini wa mami yeeyo ate nga Wini wa mami naye muyimbi mulungi just alina kwongera maanyi ofundikira otya kwekyo naawe ogenda kukola lisiti eyo tugirindirire nze sigenda kukola lisiti wabula mbadde ngezaako okutematema mu bigambo bya bebe nti bebe temumutwala nnyo siriyasi anko bebe ye bw'atyo kati lisiti bamumanyire embeera ze tebamutwala nnyo siriyasi byayogera kubanga ye bw'atyo aleeta kati eyo lisiti gye yakoze yamukoledde nnyo kuba kye yabadde ayagala yafunye tokability bajogeddeko bali mu kaayana bulijjo era bwe tukola nti tujogerako nze si kipya ekyokujogera mu bandi badde bamubuuka ng'era asobola okukola kirisiti kye ne bakitunuulira butunuulizi ne batakiwa nnyo birowoozo ne bakiteekako ne bakitunuulira olaba naawe okiwadde ebirowoozo kitegeeza kyamaanyi saagala kyogerako era gw'okireese gw'okyogeddeko nze mbadde saagala kyogerako gw'okireese okyogerako tekiina wadde makulu wabula okujjako kiteekawo nga kikkakkanya abayimbi obba nafuya obba fulambu tebalina kye bali okitegeera nga tubijjemu ebyobufuzi ne tubiteeka ebbali King Saha ye muyimbi w'omwaka Kapeke namba 2 Shiba namba 3 owulira nkweyo 5 bankomaawo kankomaawo bajja kunnyigira kale toyanza nnyo tweyanzige producer ndowooza akadde keeko vice promotion zone tujja kwongera omunoonyaako tukoleyo akantu akalala kano twagadde tusooke tukuyiseemu awo otegere nti ate 2026 tumutandise kabadde kampimpi naye ate nga kalimu obubaka bw'ensuubira nti weetaaga okubulaba oba oli awo n'okkuba tooki mu lisi ya bebe cool ebibuuzo olina bingi nkimanyi teeka mu komenti awo tujja kubeera nga tukuddamu vise waliwo akatalekeka k'otandika nako 2026 akatalekeka temwerabira okulonda Kyagulanyi ennaku z'omwezi 15 ate bw'omala okukalonda kakuume bwebakabbango okabanja bagenda obbasiba mmwe amakomera gagenda okujjula temwerabira okulonda omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku z'omwezi 15 keera ku polling station w'olondera kwata akakongeko bw'omala okulonda tovaawo beerawo paka bwe bakalanda mwami Babyakama yagambye omala okulonda dde ewaka ojja kufuna obuzibu bwa bwereere balondere mita 2 I mean futi mita 2 bw'olaba wooli waliwo mita 2 beerawo tovaawo paka we bamala okukalonda kuba MP Bukomansimbi South tugenda kulonda omubaka Honorable Katerega Muhammad kuba ye mubaka omutuufu wano tugenda kukola ebintu nga biri mu mazima na bwenkanya kubanga tulonda tukyambula era ate no wansi tutalonda ambule ene waffe biralamu kuba ku kye twalabye ku kyabaddewo gwe omubaka olaba obeerawo ekisanja ekiwedde owulira kubanga semateeka w'ekibiina kyaffe agaba ebisanja ebi 2 kati gwe ekisanja ekisoose bw'oba tosobodde kukolera bantu
owulira kati ng'okomyewo n'ekyokubiri kitegeeza kino ate ogenda kuba mubi nnyo ogenda kuba obba bubbi odduke kubanga ogenda kuba tokyalina kyeweeguya abantu. Ate Katerega Muhammad ali Bukomansimbi North. Yes, Katerega Muhammad ali Bukomansimbi North. Mu South omubaka omutuufu bamuyita Kayemba Solo. Ate tuddeyo kwambuleera. Anti tugenda n'akoze Kayemba Solo akoze. Ulira. Oli mu kututabula butabuzi. Wano tumanyi bwe tulaba ambuleera tutiikinge. Wano mu North addako tetumuwa kubanga byatukoleddeko Bukomansimbi North. Tulonde omubaka omutuufu agenda okukyusa ekitundu kyaffe Bukomansimbi constituency eno North agenda ogikulaakulanya agenda otukolera nga n'ebimu ku bye yakola ku LC5 twabiraba ng'era nakati bye tukyaliko abamu. So omubaka omutuufu tulonde Muhammad Katerega akulaakulanye ekitundu kyaffe. Kabonero ki? Akabonero ali ku Kaminzaani. Minzaani. Yes. Olaba Minzaani kola ki? Obotikinga. Then Bukomansimbi South. Olabe Kayemba Solo ye mubaka omutuufu. Akabonero ambuleera. Akabonero ambuleera. Wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Woman MP Honorable Nnyondo Veronica. Chairman LC5 Kayenje Nyenje Kayira Manvuli abo bonna benjogera ba Manvuli. Abasigadde bonna egenda kubeera Manvuli. Kuba kansala na kibonna. MP byonna ne wano ku North MP omubaka addayo agenda kubeera wa Jema kubanga abaddeyo atudisappointinze bye twali tumusuubiramu teyabikola wabula okudda mu kulwana entalo n'abakulembeze abalala. So Bannabukomansimbi tubasaba tulonde Muhammad Katerega yagenda tukulaakulanyiza ekitundu kyaffe akituuse we twetaaga gwe buli kyoyagala buli kirooto kyo kye weegomba ba kye weegomba mu kitundu ekirala nkakasa Muhammad Katerega yagenda okikola. Tweyanza tweyanzege mbere bulungi mweraba.